okufaanana si Luganda. Empumumpu ogimanyi ate ejjuba tebifaanagana ku byombi ani muganda wa munne kati nno kyekyogamba bwamufaanana nnyo. Nja kuwayo ekyokulabirako. Swengere afaanana Kabaka Mwanga. Swengere Musoga, Kabaka Mwanga yali Muganda, mwana wa Mwanga. Walirabe Swengere ekifaananyi kya Swengere ate ekya Mwanga bwobiteeka abadde tekitwalira nga budde kitukebere. Waliwo omusajja bamuyitanga George Foreman nga mukubi wa bikonde, yali afaanana wawawa owa Afrika nga bafaanagana nga si baluganda. So ekyo kyokufaanana n'olubobbo lukikola n'ofuuka gwe n'ozaala omwana nga akufaanana naye nga wange. Era bamanyi abaana abo ne bwe babazaalira. Nagamba Kafeero alinako abaana abo ndoza kati gy'emyezi ng'esatu emabega. Ne mbagamba era bwe nabagamba okuziikula tebandiziikudde. Nali mu kyaki mu service ensambya ngamba ne father nsaba onsonyiwa ebigambo bye ngenda okukozesa. Abaana bano abagamba ndi baana ba Kafeero basiru nabavuma. Era nakati nkiddamu nti baana mmwe muli basiru. Nabagamba nti mukkiriza kebera ki kuba nze nali mmanyi already nti abaana bali bameka bali bana nga nkyogera lunye. Ne mbagamba nti ebigambo bino bye mbagamba tunagenda okuva gye bali babakeberedde nga abamu mugudde eddalu, abamu mwagala kutambula bwereere, abamu muyinza n'okulwala endwadde ze mutalinayo kuwona kubanga mwali muzze mu kintu nga njagala mubeerewo nga muli baganda b'abaana bano abana, naye mwagaana ne muwaliriza empaka bakebere. Ebivuddemu mubikkiriza oba temubikkiriza, ebyo nali mbisuubira kuba nali mmanyi ti Kafeero yakoma okuzaala ku baana bali abaana abaali bamaze okuzaala. Ate bano bajja batya kuwe Kafeero ye yabaleeta yagambako nti Kafeero nafunye olubuto nazadde. Kafeero yagambako nti ali lubuto. Abakazi be babaleetanga bo balowoozanga nti buli Kafeero gwe yabeera naye ng'ajja mugamba nti nazaala. Kafeero twagenda nga tulaba bisirikiro tafuna lubuto, twagenda mu ddwaliro mu 1997. Dokita n'atugamba nti Kafeero ku ngeri gy'abadde anywamu omwenge naki enkwaso ze tezisobola kukola kirungo kiri equivalent kuzaala ki mwana, so takyasobola kuzaala. Mu 97 gwe bakuzaala batya mu 99 oba mu 2000 n'ogamba nti oli mwana wa Kafeero. Bwebanga abagifaananya bali bana tejja kugamba nti tukole mwenda engeri gye bajja 35 era baba beebo. Era abavuddewo nga bagamba bano baswazi baguliridde. Era they are stupid aboogedde ekyo. Bwe baba baswazi baguliridde, swazi ye yatwala ebyo okusobola okugulira about 2 eza gavumenti n'ogenda mu yeeno ne mu yeeno. Ate ng'era minisita agambye era bannasayansi oba abakugu bamugamba naye minisita kyosaba nga kya bbeeyi n'abagamba mukikole. Okola gundi ezo kyetagisa, omanyi sente zeetagisa okola gundi y'abaana 25 obanga abantu balimu okukola ku babiri ku baana babiri. Ye kati n'abo ababadde basama bo ki tebaguliridde ne babeeramu. Anti era bo basabye ndagabutonde z'omugenzi bazitwale South Africa bazisabye minisita. Minisita yazitereka ne basobola ozibawaako samples bo ne bagenda ne beekolera ebyabwe. Lwaki temwazikebera luli olwasookera ddala ng'abo bonna weebali batwalayo samples ne bakebera abaana, buli omu n'asigala gy'asigadde ne zidda nga basigira bagako bameka bana. Ku luno abaana bagenda wali okubakebera bonna ne babajjako samples ne bazitwala abaana ne basigala zireese bameka baneera. Kati mwe butategeera bwa kika kinga mukyagamba nti nno bano baguliridde. Kati baba nze nabagamba nga ne samples tezinnadda nga tebannabakebera ebulayo ndooza myezi ng'ebiri oba ne bagamba nti bwe balikebera abaana abo tugenda kusigaza abaana bana. Kyenva nsaba muleme kukebera baana, kyegali nsaba baleme bakebera bonna babeerewo nga baana baani
bamugenzi kuba yali amaze obakkiriza babeerewo ng'abaana be yali akimanyi nti si babe naye n'agamba nti baana bange ninamu abaana ebigambo byeyaŋŋamba njabaleetera bisirikirwa kubeera bwali wabulayo ebbanga tonaafeweyogerere n'agamba nga tuli awo nti nali mpadde obusika bwange omuntu alinsikira nali nnonze gundi yali alonze swazi alina byeyamukola ebyamunyizaawo nga tuli awo n'agamba nti swazi obusika mbumajjako mbuwadde omuntu alinsikira bamuyita Simon Peter. Neewuunya nnyo abasajja abakulu abali prominent nga bavuddeyo nga bagamba nti omusika ye Martin atali mwana wa Kafeero. I wondered. Neewuunya nti kati obukulu bubagasizzaaki. Challenge simbula kaweewo Ground Media mugikuba enkokola buli kyekola ne mukuba enkokola naye nga lwaki mutukuba enkokola kyokave muzikuba tetulina buzibu lwaki mutukuba enkokola buli kyenkola ne mukuba enkokola naye nga lwaki mutukuba enkokola kyokave muzikuba tetulina buzibu. Rahmatullahi wa barakatuh. Yarinya David Sanchez aka Mr. Show Media Master ngoli ku mukutu Cookie Promotions ne Ground Media Uganda ngera Adrian yali ku kamera zaffe abalungi abatula batubaniriza era tubabuuziza ko musibye mutya mwasuze mutya jigenda jitya mujyebaleko je musobodde twala omukisa guno okubandulira Muzeeyi Kagato oba Muzeeyi Ibrahim Sematimba asobola okubanga naye ababuuzaako ogamba otya Muzeeyi Kagato oli bulungi ndi bulungi sebo weyagala neyagala lwaki seyagala nga buli kimu bwe nakibala bwe kigenda alhamdulillah ate oba ne bye nnakola ki bye walaba balamusiza nnyo bali ku Cookie Promotion mbaagala nnyo mutukoze obulungi obutagambika okubeera nga omukutu guno mugojjumbira buli ebiteekeddwayo bwe mbiraba ne mu commentinga ne mu subscribinga ate ne mu likinga kitwongera amaanyi kiba kitegeeza nti ne Cookie yennyini asobola okutambula n'agenda n'anoonya Kagato n'anoonya ani n'aba ng'amuleeta ku mukutu guno nammwe musobole okuba nti mufuna ku ebyo by'amanyi ebitonotono mwongereze ku byemumanyi tubalamusizza nnyo era tubaagaliza okulaba obulungi. Muzeeyi olunaku olwaleero results zikomyewo nga we wali wayogera abaana bana ku baana 25 be bajjako ndaga butonde naye nga Minisita Balamu yagaye mbu mu kusooka bajja abaana 36 waliwo n'abaafu kutukaawo emisinde nga babagambye nti omusawo bayingire wali babakebere badduka ne bayita ne we basula kati so era tubadde awo ne basooka babawo ekijjulo. Ani akibawadde? Poliisi ng'ekibawanga omwami Abbas Byakagaba afa gonde IGP yasoose okugabula agabudde ki ati emitima gireme okukola ki okubaabika omanyi kyebagamba akaliddeko oba bagamba olugenda enjala ajjukira abazadde abamu eriddeko tekutula abazadde abamu badde batindiza eŋŋendo n'abaana abazadde ki abaana ate abazadde babadde baagala ki abaana be baakebera ate gwe omuzadde onoona ki singa baali konfaminga nti taata wo ndowooza omutegedde bulijjo bwabatabaddewo tebakonfaminze kati waliwo n'ali ebweru guluneedi tategedde anti guluneedi bagambye gwe wenna akyayagala okukola ki kati gwosasulira okukebera kati guluneedi naye waddembe wakomawo e Uganda guluneedi nti mwana bakole samples ez'akafeero lwaki okukebera abo tebakebeddeemu abagamba nti baganda bakafeero mwandibadde mufunye ekituufu kuba mwe mukebera abo bonna ababapika nti mukebere ate bo temubakebedde kakasa oba baluganda nono nabano bemukebera ate bw'oyogera bw'oti olinako njijjukiza omwana ayogera nze kyenkugamba njogera through experience kuba abo bonna olaba aboogera nti Kaswero bave muganda waffe bonna bwali bwana butonga Kafeero azaala abaana naye kuliko abadde omukazi omukulu gwenda byawe abadde omukazi
wadde waawo omukazi omukulu adde mu gomesi oba omulabye simulabye oyo twaganye okujjayo ne bisirikiro era ne mu kuzikula tetwagenda oyo bagambye yabakuza bonna ne bana baganda ba Kafeero bonna ati bwaba yabakuza kitegeeza teyabakuza na Kafeero kati ye kitegeeza ye yali amanyi ebisingako naye abadde agamba ki abamanyi abaana abo ne bwe babazaalira nagamba Kafeero alinako abaana abo ndoza kati gyemyezi ngere 3 emabega nembagamba era benabagamba okuzikula tebandizikudde nali mu church mu service ensambya ngamba ne father nsaba onsonyi w'ebigambo bye ngenda okukozesa abaana bano abagamba ndi baana ba Kafeero basiru nabavuma era nakati nkiddamu nti baana mmwe muli basiru nabagamba nti temukkiriza kebera ki kuba nze nali mmanyi already nti abaana bali bameka bali bana nga nkyogera lunye nembagamba nti ebigambo bino byembagamba tunagenda okuva gye bali babakeberedde ng'abamu mugudde eddalu abamu mwagala kutambula bwereere abamu muyinza n'okulwala endwadde zemutalinayo kuwona kubanga mwali muzze mu kintu nga njagala mubeerewo nga muli baganda b'abaana bano abana naye mwagaana ne muwaliriza empaka bakebere ebivuddemu mubikkiriza oba temubikkiriza ebyo nali mbisuubira kuba nali mmanyi Kafeero yakoma okuzaala ku baana bali abaana abaali bamaze okuzaalibwa ate bano bajja batya Kafeero ye yabaleeta yagambako nti Kafeero nafunye olubuto nazadde Kafeero yagambako nti ali lubuto abakazi be babaleetanga bo balowoozanga nti buli kaseera gwe yabeera naye ng'ajja mugamba nti nazaala Kafeero twagenda nga tulaba bisirikiro tafuna lubuto twagenda mu ddwaliro mu 1997 dokita n'atugamba nti Kafeero ku ngeri gy'abadde anywamu omwenge naki enkwaso ze tezisobola kukola kirungo kiri equivalent kuzaala ki mwana so takyasobola kuzaala mu 97 gwe bakuzaala batya mu 99 oba mu 12 n'ogamba nti oli mwana wa Kafeero oba gwe mukazi obeera tane Kafeero mu myaka nga bamaze okukebera oli n'ogamba nti ate wamufunamu olubuto it's like somebody nga yakola vasectomy oba wakola vasectomy ate oli ajja ate nagamba nti ali lubuto lwo tekisoboka kati oli bamukebera mu 97 ne batukakasa nti tekyasobola enkwaso ye tekyasobola kuba yali waliwo spam count by nga yeyongedde ku olw'engeri gye yali anywamu n'agamba nti kati singa mwali mwanguyeeko twali tusobola okukitaasa naye kati tekikyasoboka takyasobola kukola ki era bisirikirwawo kyamunakuwaza nnyo ne Kafeero n'anakuwala naye ate Kafeero n'asigala ng'ayagala mukyala we nebisirikwa n'asigala ng'ayagala bba genuinely kati gwafunye olubuto oba walufunawo abawuwa naye olwokuba webabeerako ne Kafeero n'oleeta omwana nti we waliwo omwana gwe bandeetera nemubuuza ogambe bakuzaala mwaka kinangamba ni 22 mutunuulira nesekala ngamba ye taata lwaki ose mugamba nti maama wo ali nti yafa mugamba ekikoze lubi n'omulala baddewo noono wadde n'obulevu ebyo oba birina abeere n'ebirevu bye oba birina obulevu abwe gwe tobirina naawe oli mwana wa Kafeero nti oli abadde afaanagana nnyo nnyo nina kyenkuba oli muganda okufaanana si Luganda empumumpu ogimanyi ate ejjuba tebifaanagana ku byombi ani muganda wa munne kati nno kyekyogamba bwamufaanana nnyo nja kuwaayo ekyokulabirako Swengere afaanana Kabaka Mwanga Swengere Musoga Kabaka Mwanga yali muganda mwana wa Mwanga walirabe Swengere ekifaananyi kya Swengere ate ekyamwanga obiteeka abadde takitwaliranga budde kitukebere waliwo omusajja bamuyitanga George Foreman nga mukubi wa bikonde yali afaanana wawawa owa Afrika nga bafaanagana nga si baluganda so ekyo kyokufaanana n'olubobbo lukikola n'ofuuka gwe n'ozaala omwana nga akufaanana naye nga wange era awo wennyini Kafeero yakiyimbako mu luyimba Kafeero buli kye yali akola yali ayimba true story buli kye yayimbanga
ate mwe mwagenda okutandika mwawulirira kwezo gundi nantabulira Kafeero yali yayimbadde oluyimba ku baana abatali babe n'ebizibu yali asanze mu bakazi naye nga abamu olwokuba amanya bannayuganda mwefuula nnyo abatagala nnyimba za Luganda olwo yayimbira gundi yayimba ekyali ekintu kyange nga lugenda luli mulina amasimu ojja duteekako oluwulire kamambuleko bange bantu bange ndabye okuswala olumwayimbira mwambale okusaba kyali kintu yange yadda biki ng'ogenda ozunga mpulirako ng'oli eyo mu zigido biki ayimba so kitegeeza obubaka yabuyisanga mu nnyimba zetutaawanga budde oba famire zetaawa omanyi batugamba bannayuganda oba oyagala obakweka ebintu aidha obiwandiika oba obirikodinga tebaba na budde bwebyo baba mu byakwasama naye kasita owandiika munnayuganda ebintu byonna oba bikwese omusajja omu omuzungu yawandiika ekitabo The Account of Baganda and Their Cultures yakiwandiika mu 1811 ye John Roscoe naye kyekirimu ebyafaayo bya Buganda Abaganda bwe batandika buli kimu bwe bakikola ate Buganda yayo nga yo ggwanga teribimanyi nga Buganda baali balina chifu n'ate ne bamanyi ebintu byabwe kuba bwe babiwandiika Omuganda tasoma tayagala kusoma kya peegi 706 nakigula Australia nakigula £2 oli kasita olina empapula ennyingi naye nga bayibuli bagifungana kuba babbiramu tebamanyi obubaka bwa mutonzi naye ate nga byemutagala kumanya ate bebayita bano abaleeta bayibuli so muzeeyi Kagatto wali wennyini wetubadde abaana abamu DNA bewandudde ne bakiwakanya ne bamaama baabwe mbu tekisoboka atisi mwaliyiseemu omu atisi mwaliyiseemu ababiri tekisoboka kuba abo bokka abana bwe bakola abaana ebibuuzo abaana 13 ne kuyitako 16 ne bafuna first grade ng'ogamba ne bandifunye 18 DNA bwebanga abagifaananya bali bana tejja kugamba nti tukole mwenda engeri gye bajja 3 mu 5 era baba beebo era bavuddewo nga bagamba bano baswazi baguliridde era they are stupid aboogedde ekyo bwe baba baswazi baguliridde swazi ye yatwala ebyo okusobola okugulira about 2 eza gavumenti n'ogenda mu yeeno ne mu yeeno ate ng'era minisita agambye era bannasayansi oba abakugu bamugamba naye minisita kyosaba nga kya bbeeyi n'abagamba mukikole okola gundi ezo kyetagisa omanyi sente zeetagisa okola gundi y'abaana 25 obanga abantu balimwa kukola ku babiri ku baana babiri ye kati n'abo ababadde basama bo ki tebaguliridde ne babeeramu anti era bo basabye ndagabutonde z'omugenzi bazitwale South Africa bazisabye minisita yazitereka ne basobola ozibawaako samples bo ne bagenda ne beekolera ebyabwe lwaki temwazikebera luli olwasookera ddala ng'abo bonna weebali batwalayo samples ne bakebera abaana buli omu n'asigala gy'asigadde ne zidda nga basigira bagako bameka bana ku luno abaana bagenda wali okubakebera bonna ne babajjako samples ne bazitwala abaana ne basigala zireese bameka baneera kati mwe butategeera bwa kika kinga mukyagamba nti nno bano baguliridde kati baba buli kimu si kyo ye yatodde ssente mu kifo ky'okuzikozesa byayagala ate azitwale mu kugamba nti abeere mwana wa kafeera talina kakyalina buli kimu nga bakitunda aba aguliririra ki omanyi n'obutategeera nabwo bulwadde bungi nnyo mu bantu bo balowooza nti ekyokubeera nti oyagala obeere mwana wa kafeero abanayogera nti toli mwana wa kafeero bo baba baguliridde gwe toyinza kubanga ogulirira naawe obeere mwana wa kafeero gwoba omanyi nti osobola gwomanyi emitendera egiyitibwamu okukebera omuntu samples mingi era bye basoose okutusomesa awo kati bagenza okulaba bye babasomesezza waliwo gundi we yakolera likeji yabeere mwana wa kafeero
nze nabagamba nga ne samples tezinnadda nga tebannabakebera ebulayo ndooza myezi ng'ebiri oba ne bagamba nti bwe balikebera abaana abo tugenda kusigaza abaana bana kyenva nsaba muleme kukebera baana kyenali nsaba baleme bakebera bonna babeerewo nga baana baani bamugenzi kuba yali amaze obbakkiriza babeerewo nga abaana be yali akimanyi nti si babe naye n'agamba nti baana bange ninamu abaana ebigambo byeyaŋŋamba njabaleetera bisirikirwa kubeera bwali wabulayo ebbanga tonaafe weyogerere n'agamba nga tuli awo nti nali mpadde obusika bwange omuntu alinsikira nali nnonze gundi yali alonze swazi swazi alina byeyamukola ebyamunyizaawo nga tuli awo n'agamba nti swazi obusika omujjako mbuwadde omuntu alinsikira bamuyita Simon Peter neewuunya nnyo abasajja abakulu abali prominent nga bavuddeyo nga bagamba nti omusika ye Matini atali mwana wa Kafeero. I wondered neewuunya nti kati obukulu bubagasizzaaki era ne gundi atongeddekaawo n'agamba muzeeyani Senkubuge n'agamba nange mbadde shocked bulijjo omwana Matini gwempisa ng'omwana okunshokinga nga awanduddwa naye era ngenda kusigala muyisa ng'omwana anti kakati nze neewuunya ne ab'ekika kya Pawulo waliwo gwe nalaba ku mukutu ogumu ng'agamba mbayabye olumbe lwa Kafeero stupidly ng'ayogera omuntu omukulu nti twayabye olumbe lwa Kafeero osobola okwabya olumbe nga tomaze kumanya abaana bamufu kati wasobola otya okuteekako omusika nga tomanyi oba eriyo abaana oba teri kati abantu bagamba bakola script yenfu muzeeyi ate bano abagambye nti DNA ebivudde mu byuma by'abazungu kasita biganye tebabikkiririzaamu kati bo kabagende mu byennono mu myaka 19 lwaki tebabikola kuba giri emyaka 19 Kafeero bukyafu ennono ye yandibadde yasooka mu kubalwa kuba ate nawulirayo abeerimbika mbu twayabye olumbe lwa Kafeero musobola okwabya olumbe ng'abaana b'omufu tebabaalula kumanya baana be nabatali babe ebintu byebakola stupidly kyekugamba era oyo ani yatambuza olumbe lwa Kafeero okutuuka okugamba ndi baba wano olunaku lwe mulwabizaako nga temumanyi baana be ng'ate okutambuza olumbe abaana b'omufu babadde mu meeting ne basayininga gigundi minutes ze babaddemu byonna babadde bakola abo bonna wabadde omuvubuka abadde ayogera ennyo ku buli kyano gy'asanze baali banoonya byakufuna kuba ne bwe yali yakazikibwa weeks 2 bajja ne batubanja ebyuma ebyabandi ne babitwala ne kati beesibye ku Swazi yakola ki anti era bulijjo bagamba Nagawa Swazi batunda ebintu by'omugenzi Nagawa ne Swazi nze kugamba batunda ebintu by'omugenzi nange namanya nti babitunda era nembawaga ahedi kuba be baana ba Kafeero nange nabawaga ahedi nti batunde ate bo abaana bagambe minisita nti tewali kintu kya mugenzi kyatunda wammayo ekiri nange abaana ate mbeerawo nembalumiriza because Nagawa yekennyini ku mavivi ge yagambye honorable minister tewali kintu kya mugenzi kyatundwa kyonna byonna weebiri bwe biba weebiri baleeta ebyuma bya bandi babiteeka ate ennyumba y'ekajjansi yatundibwa era abagitunda Swazi Nagawa Dube ne Simon be bagitunda n'emikono gyabwe na buli kimu nga kwekiri era mbuliribwebabawukane mu weeks 3 emabega nga ne Swazi nnyini tagenda nga kuwa muntu yagulanjo n'agamba nti nze bwe mba nakuguza nakuguza nga mu assurance nze ensonga lwaki era nali kugamba nti abatunda ebintu bwe bateeka okubitunda kuba nze nange okuva mu mwaka mubazaalira abaana abo bemmanyi nti baana ba Kafeero naye mbagamba nti kujjako muyinza okweyongeramu abaana 3 kuba nali nina abakazi bemanye abagamba nti bali mbuto nga Kafeero tannabakukola ki
kugambibwa nti tasobola kuzaala mu 97 awo 96 emabega waliwo abagamba nti bali embuto n'ekyo mukisa tebazze kitegeeza bafunira embuto ze baalina bazifunira ki bamaama abo abaana baabwe tebabatutte balabiseeko niwabaawo be bandeetera abaana babiri ne mubuuza oli nti baguzalamaga ti 2 nenseka nambuuza tatulwajosemugamba ti naye kasite enamba yange ogirina mulimu n'omwana abadde ali myaka 5 ng'agamba nti era Kafeero yakolaki nga wokubamu kalikyuleeta abaawera bwaba wataano emyaka giba giwera gyomuvubuka naye Kafeero tayinza kubanga yazaalira omwana ku myaka 11 kuba aba Kafeero yazaala wa 11 nti awo kyetubadde twebuuza anti mulimu ebintu kati waliwo n'abajja mu 2022 naye mbagamba nti ogira ogenda onankubira kasite simu yange ogirina nze kati ebisingawo ebungi gundi yali abimanyi muwala wange Ndagire bamba muyita Nabitaka tewali kyatamanyi twali tewali kyetutamugamba muzeeyi Kagato kati omusango tugusse ku bamaama baabana abaana 20 oyagala guteeka kwani kunze anti musango abakyala atisti babeere besimbwa eri abagala baabwe just caution them tobateekako musango kuba okuzaala si musango nga tugado tutandika okutya ekitonde ekikazi nedda temukitya kubanga naawe olwaliro bakuzaale naye maama wanyinza okujja n'agamba nti wayi munnayo manyi nakolamu teweereega nabantu bali abo beweereega nabo gwe toli waawano nokutukanina gye nali ngenza okussaako omusika nga waliwo eddenzi likwenkana ligamba nti basikiza batya omwana omuto nga wendi n'agenda awagala ejjambiya mama we namuyita nsooka ejje mwana wange Sanchez omwami oli omulengera ayirimbula epipooli genda omubuuzeeko ye taatawo jambiya bwe yagwa muvubuka yatambula agamba nedda siye nalwaleero byayogera kati yali akayanira nga temuli so omukazi okuba nti yazaala omwana nga yali alowooza nti wagundi n'amuwa gundi si musango kubanga nammwe abasajja temubaweeza akanda kugamba nti nina omusajja nti bambifulukwa kati byebyo byoba oyolekedde era abaana kati abadde bazaala naye nga babaleese nga balowooza nti baana ba Kafeero ensi tekoma ku Kafeero kubeera taatawo ate n'obulamu si bwe bukoma nina ekibuuzo kye nabuuza omuntu nti wawulirako ku Jesus tewamuwulirako osoma ddiini ki atawulirako ku Jesus okumuwulirako wawulirako ku Jesus please namuwulirako naye simulabanga ani nze sinagambako oba wamulabako kubuuza wawulirako ku Jesus muwulira ani kitaawe Joseph ate olubuto olumwoyo olutukuvu olufuna otya nga Joseph ye taatako mwana ki nagawa mwana wani wa Kafeero asabye Minisita Balamu abakwatizeeko basobole okwabya olumbe lwa kitaabwe ekyo nali nakisaba era minisita n'abasuubizaayo ente bo beesootinge bakole ki kakati nze mwezi nga gumwe emabega nayogera nti Kafeero temumwabizanga lumbe ati njagala omwami we yafaayo n'ampakanya ajja ayimirira wangambe nti Kafeero bamwabiza olumbe ambuulire omusikaawe ambuulire n'okumbuulira oba basobola okwabiza omuntu olumbe nga tebamanyi baana be manya bantu bombogera ebintu kuba baawulidde nti bona oyo bwaba yayogedde mubuukire ojja kufuna likes nze nabagamba Kafeero tayabizibwanga ki lumbe oli naŋŋamba mbwe baateekako n'omusika ye matini wa kika kya Kafeero bwe baateekako baba bamwabiza bwe kiba nga abaana babake results zikomyewo leero okumanya abaana ba Kafeero wayabya lwani baba bagenda okwabya olumbe simanyi oba muli Baganda niffe waffe mu Buganda bwoba ogenda okwabya olumbe mutukula enkiiko
nemukungana mwenna abaana b'omufu nemugenda ew'omukulu w'olujja nemumugamba nti twagala kwagala lumbe lwa kitaffe mwenna abaana nakkiriza nti abaana muli bameka ndi bwe tuti nemugenda ew'omukulu w'olunyiriri nemumugamba nti tusaba kwagala lumbe lwani nemugenda omukulu w'omutuba nemumubuulira nti kyebaita okutambuza ki olumbe nemutuuka paka bw'abanga mwa muzinzi nga Kafeero bwe yali levo kwe yali lusobola n'okutuuka ewa Mugema bw'abanga asinga ne Kafeero nga w'amaanyi nnyo nga bw'olaba kati Mutaasa olulwe lumala lutuuka ne wa Katikkiro Katikkiro wa Buganda obe wa Ssaabasajja n'asala nti balwabyo banedda kakati abalwabya mwayabya mutya olumbe olwa Kafeero nga temumanyi bya bugagga byalina nga temumanyi baana baalina naye olukujjako okuba nti abantu baagala likes naki ne bagenda mu nfe oli muganda bwange singa bagambye eddenze eryo nti balikebere wandirabye embaga singa wabaddewo omwana anyitira nti gundi bakukebere oba oli muganda wa kitaffe era Simon Peter akyogedde ekyo nali nakisaba ayimiridde ku magulu ge naga minisita Balamu ekiba kisoboka kuba ataata bano mbadde nsaba nende naye agibweko omusaayi nga balaba ebintu bye yakola ne bakigaana era ne gundi ani Swazi agambye era taata nende oyo yamugamba mbu gwe taata we yali musamize si Kafeero ya buzaala Balamu awo agambye nti omwana tokkirizibwa kusaba taata wo DNA tekiriyo ate Balamu abijjawa kati ye atali wa kika kyabwe bwe yagisabira kati Balamu si wa kika kyaba Kafeero nga ye yagisaba yasalawo babakebere ate omwana ng'ate yali gundi owa famire oyinza omugaana okusaba ekyo era akyogerera ku ground siki nga Balamu minisita kati omwana alina kudda eno mbasenga ne bataata babalala nabagaa naye banaye mbadde tusaba omwana bw'aba naye ng'alabye nti mwe mulowooza nti omwana omanyi problem gye tulina mu Uganda ogenda nobeera ne bakadde bo nga bakumanyi nti oli mwana waabwe naye bo tebamanyi naawe oli mukulu olina obuvunaanyizibwa era otegeera kati bo bakadde bo begeraageranye bwe baali bakwenkana baali tebategeera kati lwaki balowooza nti gwe totegeera ayogera anti bakulaba oli muto kakati golowooza nti asinga obukulu mu Uganda yandikulembera era awo taata asobola okukugaawa ati olaba taata w'omukamu nze simulaba omanyi ekyo kiviiriddeko bannayuganda bangi okukola ebintu ebyekisiru era byebiviira omutera okulaba ze bayita by elections era nazo baziddamu mu ngeri ya kisiru nga balowooza batyo nti oba oli eyafudde alina muganda we yabaddawo obwebufuzi tebabigira batyo tebibeera bya nnono mono kansikire okutegeera kwe kukukozesa ekintu gwolowooza omuntu asinga obukulu mu kika yasinga n'obugagga kati ono omuto afuna atya sente nga mu abakulu abategeera ennyo weemuli ogwomanyi lwaki Swazi abadde avuga nnyo mu bantu abo kuba yabadde ategeera ng'abalala n'abo bonna abeewuyita bannende simanyi tebategeera nga ye ategeera kyemuva mumuteekako olukongoolo era ojja kulaba nti buli abadde akola ebituufu babadde bamubuukira n'ebisirikiro babadde bamubuukira kubanga akola bituufu omuntu asobola okutereka ekyapa ky'omufu paka myaka 16 n'akijjayo nze ikaga tukankubuuze nende muganda wa mugenzi si muganda bakwataganira wa nende mwana wa Naganga naye nze kinjogeza si muganda Kafeero yalwala n'atwalibwa ensambya nende bamuzaala opposite ne prayer palace ekibuye nende teyalinnyako jindi nsambya paka livajjayo Kafeero n'afiira emulaba Naganga yali waawo teyalinnyayo mu ddwaliro ebbanga lyonna Kafeero lye yali waalirayo Kafeero bw'afa ng'afiiridde emulago ne tumuleeta ku kalenda naye omuntu waawo prayer palace ekibuye teyasobola kugenda wali ku kalenda kongobaga
nti muganda wange yafudde oba omwana wange yafudde abo babeera bakikaki lwaki bavaayo leero kyatujja malamu amaanyi nga wayise weeks 2 nga Kafeero afudde omwami taata wa Nende yajja abanje ebyuma bya bbaadi era n'abitwala mwe mulowooza Kafeero teyalina amamotoka naye olinako garaji gy'omanyiri mwe muli emmotoka za Kafeero abo baabitwala ne babitunda famire yaabwe ng'olwo lwe balaba nti baganda ba Kafeero nze Nende njagala ayimirire batutuuze ku paneemu ayogere olunaku lwe yajja mu ddwaliro okulaba Kafeero nga mulwadde ayogere ne ku lwa kitaawe naganga oba yajjako mu ddwaliro okulaba Kafeero mu normal life y'omugenzi bano baali bakuza be banede Nende bagundi Kafeero yagenda twagenda okuba ne Kafeero nga ku Kanende kaana kato gundi najja nzijukira senga wa Kafeero yalwala n'agamba Kafeero nti omwana gw'olizaala amukamba nti omwana baamuzaala dda nti yani nti yennagawa nti yansikiranga senga nga yagamba ebyembi senga wa Kafeero n'akola ki naafa bw'afa senga bwe yali alamye nti Kafeero gyali basazeewo okumuziika nange gye bakolanga ki gye balinziika Kafeero nga tubuguuta nanga tugenda bayitawo Nakabago ku lwerugereraawo nga tukima mulambo gwani gwasenga nagawa nga tugenda tumutwala Masaba guziika ng'aziikibwa gundi teyajja naganga yagamba nti ye mwanyina wooli ekimunyiiza kubanga gundi yagamba nti oli yali musikira era waayitawo ebbanga tonnaagamba Kafeero nze sinze nkuzaala oddira otya mwanyina ze n'omuziika ewuwo n'amwegaana bwe wayitawo ebbanga lya myezi ng'ena yajja n'aziikulayo omulambo gwaki gwa mwanyina n'agutwala na ebbira n'addira n'ebyobugagga Nagawa bye yali awadde mutabani muwala wa Kafeero nabyo n'abimuggyako kakati aŋŋambira wanti baganda bo so kitegeeza omwana Simon Peter gy'awadde ayogera kikubibwemu ttooki ekyo nakyogera dda era Simon akkaatiriza kintu nze oluvannyuma lw'okukisaitinga nakigamba ne kubisirikirwa nti okumala obwa akagulumbo kano kajja lwa byanfuna kale bo basooke batulaga ebyobugagga bya Kafeero bye baatwala bye baakima awaka batulaga emmotoka yali etambuza ebyuma n'ebyuma byayo bagitupakingira awo kati abo bagamba nti wali kintu kya Kafeero kyali kitundiddwa batulage lole we bagipakinga myaka 19 watevundanga mipiira bitebirala ne poloti zonna ezaali mu nkokonjero ezitaali za byapa zatundibwa tusa yekyapa gundi yagiteeka ku kavieti kuba ezitaliiko byapa tuyinza ziteeka ku kavieti bisirikirwa naye ekyapa nga abantu bagamba bisirikirwa mazeewo ebintu byonna yabitunda naye nga ate yabikuuma kati njagala for your information Kafeero ebintu bye yafuna byonna mu bulamu yabifuna lwa bisirikirwa twali tuli awo ye yakola ddiiru eya Nairobi Breweries n'akola proposal ne batuwa ddiiru eyo twali tuli awo ng'aleese ssente n'akola ddiiru endala eya MTA twali tuli awo ng'aleese ssente n'akola ddiiru nga olikuba omanyi mu kuyiya oluyimba olwo dipo naziggala Kafeero oluyiiza emyaka yatandika oluyiya 1900 yatandika oluyiya mu 1999 n'atandika oluyiya n'alumala mabegako naye yaluyiiza emyaka nga 8 n'alufulumya mwaka ki n'atera okufulumya biliona nga 9 Nairobi Breweries ne bawa musede waliwo omwami bamuyita Mutyaba era gundi yakola ddiiru eyo bisirikirwa
najja nangamba nti nabadde nfunye agula oluyimba olwo naye am still negotiating the deal. Najja twali kajjansi naye nagamba nti mwami muti abagenda tuwa obukadde 65 nimugamba saagala basirwalireko naawe teri ayinza gula gundi alubamu obukadde 65 gye tukyasinza okulaba gye bagula ennyo bagigula obukadde 38 nze nempunga lugitunda obukadde 65 disirikira njamu baleetera sente zonna yakolanga sendi ng'amanyi zikola kati bana bagamba mbu yali tazaala kubanga oli yali talina sente ng'ate bisirikira yalina ozikola yali azikola weeziri yandibadde kyandimuganya okuzaala naye ebizibu tebyali kubisirikirwa era twali mu ddwaliro nzijukira bulungi nnyo Kafeero nagamba ti nga kinkoze bubi bisirikirwa okuba ngenda kufa nga sikuzaddeemu mwana tebantunde mu bintu tebatunda ebintu byange ne bantundira namu dide ekyapa kufuna ekisumuluzo omanyi weekiri ekya seefu gyemu ekyapa kitwalira jjajja wa bisirikirwa akitereke era bisirikirwa n'agenda n'akitwalayo namugamba naye ekyapa ekyo nkwegayiridde mmanyi nti bwe ndifa togenda kubeera awo bilubeerera kuba siri wakuddanca ogenda kwagala okugenda ofune omusajja gwofumbira naye osalangako ekezi n'ozimba enju naye ogizimbanga ku ludda lwe balinziikako waleme kubaawo wakola ki antunda ebyo byonna tebyatuukirira ate ettaka weeriri ennumba tanagizimba wanaabayagala agizimba kubanga yakyogera anti eyo Uganda obimanyi muzeeyo okukyogera nembuwandiike nga tekiri bwe muba mwagala kakati bwe yagamba nti nze nagamba dda nti alina abaana bana sirina bwe nawandiika balabye bameka bana kati bayinza okwongerako bbolo kubanga bagamba nti kyebaagala era nakyo kirireeta emizoba egyakyo bwe bali kigaala ani abadde kajiiko nattabula ennyo mu ebino ebintu abo abeeyita baganda ba Kafeero banende ate nga bamwegaana ate tebamwabulira mu kaseera akavanyuma naye olw'okuba basayitinga ebyenfuna ne mutuuka n'okugamba mutwaleeta omusika ye gundi ne wavayo n'omusajja omukulu mu kika ky'enkima n'agamba mutwayabya olumbe lwa Kafeero mutya nga temumanyi baana be mwalwabya muti nze nabagamba nti mugabo mwalwabya mutuleetereyo ekifaananyi kimu nga muli mulumbe batubuleetereyo kuba artist bana abaali mulumbe mu Uganda ne mubulamu abamanya nti Kafeero olumbe bamanya mu kufa kwe n'okuziika ne batambula emayiro okugenda okuziika naye ne batasobola kumanya lumbe nga gyeruli rane service badde bajja okumusabira naye ne batasobola kugenda mu lumbe ebwe obadde era bawulira manyi balina ebintu bibogere byekisiru eddagala ebiki waliwo ne gwe nawulidde balumiriza ennyo ne mugamba nti gwe ku mawulire ge wasoma emyaka gyonna basobola okugamba nti gundi bamukubye essasi nga toyinza kulaga nakyo gundi we bakubye essasi naye n'ogamba nti eddagala obucupa nga buli wano kano kali wano lwaki tewabukuba bufaananyi obucupa ongamba otya ku muntu eyafa myaka 19 nti obucupa wakasanze nga kali mu nsawo ya mpale ng'empale eri awo osangemu akacupa mu nsawo myaka 19 ddala oba okozesezza obwongo mweddala nga limu gite ya plywood gye bakola mu plywood nosanga nga mulimu eddagala muli myaka 19 gita eya plywood eba ekyaliwo ayane coffin oyinza obutagisanga kati oba byaliwo nga byalibiramu lwaki tebamuzza mu coffin mwe yali and they did the worst thing omuntu bamuziikula tebamuzza mu ntaana mwe gye bamuziikuddemu bali balina kusimandala kati gwe totegeera olina omanyi gye baziikula abantu ne babazza mu ntaana era mwe babaziikudde kitagana kumunga ekyo butono nnyo olaba ne bwaba kasooli nga gwova okulima tomuzza buwasimba oli kati ekyo nakyo they will suffer the consequences okuba kutiisatiisa ate omugenzi tannavaayo ku lulumba ate anti nze nange sigambye ndi nze nja okukola kyo ngambye they will suffer the consequences ebinaddirira byabwe kyetutegeeza kubanga ekyo kiri mu buwangwa omuntu taziikibwa mu kofini ki lwaki bwe bagamba nti yamuziikako toziika toddayo nga baziikula kale bwe baba batiisatiisa ogendanga nga bawaliko ng'oziika
omanyi mwefuulanya kyova mulaba nti abantu b'omulembe guno mwe musinga okuba n'agasiraani na buli kimu kuba mwefuula mbu muwakanya biri nti mutiisatiisa bwe baba batiisatiisa kitaawo bw'afanga nga banaamuziikula nga naawe ogenda obeerako abaana yensonga lwaki bano baswazi tebaaliyo nga baziikula bati baana be bo baali bamanyi nti baana be abatali baana be baaliyo kati era baswazi be balina kati okugjayo omubiri ne baguziika ewala ne basimenta abaziika kitaawe omuntu eyaliko nga baziika tabeerako ekyokubiri omuntu kati nga Kafeero abaana ba Nantongo be bandibadde bakola ebyo okugjayo kikojjawaabwe naye olwokubanga basanga generation ng'eyammwe nti mwetiisatiisa nga mukola bye mwagala kati gwe lowoozaamu omuntu nga banaamuziikula abeera atya nga minisita wa gavumenti yasazewo nti ono bamuziikule atali wa family na generation emanyi n'omujjuwa oba tebimanyi tolaba ate geno generation era esinga okgenda mu basawo nga bibasobyeko bebasinga okunoonya abasawo b'ekinnansi kati muzee era awo wennyini ku kyokuziika waliwo omu ku Nagawa ye kennyini omwana wa Kafeero avuddeyo n'akuba omulala n'agamba bannange gwe wennanga okimanyi nti DNA yakusesemye genda oggyeyo omwana wo gwe waziika ku kijja kya kitange anti kati Nagawa omwana wange yalamu amagezi tewannayita na ssaawa 5 ng'oyogera ekyo nga bamaze okukudekeringa nti naawe oli mwana wawaka tolaba nti obuupa byenyo amaanyi oba oleese mangi ekyokubiri omwana omuwala tosalirawo kika si gwe osalawo ate omusika wa Kafeero yajja okutuula nga bamaze okukakana ne baganda baaba kuba ekyokuba ndi bano babajjeewo nti si baana ba Kafeero tekibugaana bano okusigala nga baganda baabali kubanga waliwo n'abaana be bazaala ne Swazi naye ng'ate si ba Kafeero golooza Swazi anaabakyawa era ajja bayita nze nja kwogera nabo ate nga bwe bali abaana bategeera Swazi Simon Dube ne Nagawa bategeera temulowooza nti tebategeera era tewaliwo kibadde kikolebwa nga tebamanyi lwekuba ndi kutunda nju bonna bamanyi abana kuba be baana bawaka kati baana abalala babadde bawoggana kubanga bano abaana bawaka tebabawadde kuki ninga nze njagala oleete si kintu yakyatundibwa nga bakitunda nga kwaba abaana kuliko ataafuna ssente so enyumba bakuzimbire siggo gyezimbidde ng'ogula sente zewandikize ng'ozimba mu TV ogula mu TV tukyali ne muzeeyi Kagatto ku DNA results ezikomyewo ez'omugenzi Paul Job Kafeero ng'era awo wennyini muzeeyi tukyagenda bw'otunuulira ebintu ebize bibaawo over emyaka 19 wano ekika kyo nga Kafeero kyabadde avaamu kyo kibadde kikolawo ki kyo kiruwa ate gwe balowooza ndi yakuzaala bwakwegaana what would others contribute taata we yamwegaana ne tuddayo oko naye nga tuli babiri ne Kafeero era nagamba nti nze nagamba gwe maama we nayagalako mwagale kati ekika kibadde abo era bwe nalaba kyovulaba mbadde nyimirirawo nnyo kuba ebyo nabiwulirako nga kitaawo abyogera neneewuunya nnyo n'abaana abo okusigala nga bakyayita gundi taata waabwe nze mba nakuvaako ate ekibi nti nga bakyayita nende tabangako taata waabwe naawe naŋŋanga nze naŋŋanga saamumanyiraawo ku Kafeero nali mumanyi emabega okuva mu 1981 nga tumanyiganye kuba nze nali nkolerawo wali Yamaha ekizimbe kya Yamaha wekiri we nali nkolera nga naŋŋanga akolerawo wali ekizimbe ekiriko alipu awo wali Temiteewo Mpoza ekizimbe ekyo nga kwakolera mu dduuka bayitanga Nicosia Fashions nga mwakolera
ng'atunga ngoye nga yakwata tenda y'okutungira UPC Kawunda Shoots. Kati n'atandika n'okubira ne tumumanya lwa lukalikali n'ebintu bye yali akola eby'ekisirikale kubanga atungira gavumenti eri mu buyinza ki ebyambalo era yali mbeera ze ez'okwekambuwaza nga balina omusajja ng'abeerawo ku paaka wali Fresh Corner Restaurant bamuyitanga Ashton Mugowa nga bwe babeera nali mumanyi kubanze nali nsulaawa wali Grand Corner House kati ng'abatuuze b'oku kyalo mbamanyi n'abakolerako kuba nga kyekyalo kyaffe kakati bwe mpulira buno obwana bunaŋŋanga simanya ani nga buwogera nseka kaali kaana kato we twagendere wabagundi abo nako kenyini tekamanya ndi ffe tuzze n'okujja nawulira nje gyemberako mba aya mwami kageto namakaggamu nebikuteza jjojjeko ewange olabe bwe wafaanana obwe waffe watulema okutereeza ffe waffe tuli abaana tugenda tuli mu 56 abaana 56 neffe tutegeeragana kati abaana engeri gye tubategedde kati we banafuna bazeta powers of Anton banazifuna basobola okugoba nende mbintu abalina powers beyolese bali bameka bana ate kati gwoba oyagala okyabya obaagala mungi olaba nange sirina wembiyingiriramu ate akyasobola okugana ndi mulungamya wamu owani olowooza omulungamya gwe weeronda nedda ate kati family kuba mwali mwajeegaana ebyo mwandibadde mwabikolera mu meeting ez'olumbe mwagamba mwalwabya meeting ze mwayabizaako mwatuuka ku kukkaanya ku ki looza olaba ebyokufuna bwe bireeta ki era kyova olaba naawe byoŋŋamba byonna biyimirire okubyakufuna bw'anaabeekubako nti nze mulungamya olungamya ki so oba olungamya ku mawonero y'ebintu ebyuma bya bandi eyakulabako olyoka olungamye bulungi nga ye ogisimbye wali estate kyezo omugenzi ezisigaddewo gwe zomanyiiko manyi ezo ziri acres 23.7 ndowooza zaali mmeka zandibadde ziri 25 twalowooza nti ziri 25 naye zaali teziwera era ekyo ekyapa kiriko kabyeti era ekyapa ekyo kyebadde kiterekeddwa bisirikirwa for 16 years ng'akiterese tewaliwo kirala buno bupolotipoloti kafeero yalina problemu emu nga yeesiga nnyo ye olwokuba yali mwesigwa yalowooza n'abantu beesigwa nga yagula n'agamba nina gundi yange eri mu kifo bwekiti yenkana bweti ng'akuwa ssente ebimu tebyamanyika webiri naye nga mukokonjero yalinamu amapoloti simanyi bwe gagenda kubanga I could not locate them naye nga yali agamba nti yagulamu amapoloti ge kati nga tetumanye gamu bwe gali mugerwa ayinza okuba nga amanyi kuba nze mugerwa n'omuvubuka omulala bamuyitanga boogere naye ayinza okuba nga yali alina kyamanyi ne musisi waliwo era musisi nga naye ayinza okuba nga alina kyamanyi amapoloti zagundi ez'omu bitundu byawo masaaba munkokonjeru bonna kati engeri abaana bulijjo naawe obamanyi bulungi bulijjo mbamanyi ne bisirikirwa abamanyi ne Semakula nga abamanyi ne muwala waffe omukulu gwe twalitumye gundi dota waffe ndagire nabitaka nga abamanyi ensonga lwaki olaba ate ffe mu byaddini mukebera abaana nga tetwogera kuba ekituufu twali tukimanyi nga twagala babeerewo ng'abaana ba kafeero wadde nga abatuufu tubamanyi anti kati ffe baani ffe bamaama baabwe nze abatuufu nali mbamanyi abatuufu nali mbamanyi abatali batuufu ne bagamba ndi bakebere taata waffe ne mbagamba temukebera nali mu church y'ensambya St. Agnes ne mbagamba temukebera musajja mujja kuvaayo nga mukaaba abamu mugwe eddalu musigaleewo nga mwenna muli baana baani ne bakibuusa amaaso naye ne beerabira olugero gundi yagamba nti wandikola ekintu okulumya gundi niweekanga ng'oyambye muyambe baali bakola ebyo kukwata swazi bamuteeke mu nsonda bamunyige nti watunda ebintu byani
nga balowooza nti olwokuba swaza omwana amuddako si mwana wa Kafeero nti ne swazi si mwana wani ne beerabira nti ate bonna aboogera swazi ye mwana wa Kafeero kuba gwe basooka okuzaala ye yagobya ne maama wa swazi mu ssomero. Swazi ye mukulu kati bwe muba mwogera buli kye mwogera mukigenderere. Kati oba maama wa swazi yazaala abaana abalala nze simulinaako buzibu era I don't condemn it kubanga naye muntu alina obulamu obutambula twatambula ne Kafeero n'amala myezi emeka tabeera waka yandikoze ekiba nga waliwo asobola omuyamba ku bintu ekyo nze era ne bisirikirwa yakimanyaako ekyo. Kafeero n'agamba sijja kudda mukolati sijja kudda bisirikirwa n'amugamba bati okikole nze nja kumulabiriranga naye togoba mukazi ne bambi olwomukyalo olw'okuba yatya n'agenda and she is living happily gyali era abaddewo nga musanyufu ng'omwana we gwe yaleka y'omu ku baana ba Kafeero. Andi nze muzeeyi gye mbadde ngamba kati kwe bano abaana anti bwe bebasosodde bwe baba bagambye nti tukola ebibuuzo bino abayise mugende mwesi wano mwe abatayise ate mubuuza oli nti otukoze otya ffe abatayise tebasobola bbawaayo wadde nti ebbali awo akataka kaako mugira mulimiragaawo kati begabeko ebintu byekika mwe mwalimu agamba nimwagala kika buli omu amanye agabane ngaagabana ku byakika ki nimugenda nemukebera nga bano bali eno baali babaganye n'okugamba nti temukebera taata waffe nemumukebera kati ate mwagala ki nga mumaze kyemwali munoonya kati mufuuse nga Sseggwanga yazina amazina nga nanyinimu afudde eggumba ly'enningu kumbe nga tamanyi nti Sseggwanga naye bagenda mumusala ku lumbe bamugabire abako. Abaana basibitirire yako obugambo abaana nze mbagamba abaana bange bo nja kubakula ki nja basinkana nja bagamba bonna nja basanga wa bisirikiro bajja kujja kuba when I call them they will come kuba nali mbamanyi ate abamu baali bavuddeyo nga bambalira bisirikiro tekuli mwana kwaba abaana benjogera kuti kuli ayinza kwambalira bisirikiro ababadde bambalira naye bisirikiro nga video buvuddeyo awo nga mukambwe temulaba ekyo kyembagamba nti mwasoma amawulire oba mwagasomera ki obwo video bwa myaka 6 emabega ate gwe bwoleeta leero bwa myaka 6 emabega eyali ayogera ebyo yalina muka Kafeero nga yalumba gundi bisirikiro naliwo ng'amulumba mbuno Kafeero yali tazaala biki n'amugamba nti nze Kafeero temugamba nga nti yali tazaala Kafeero yali azaala naye yalina low sperm count naye oli musawo naye olinga ataasoma ekigambo low sperm count kitegeeza muntu butazaala kyekitegeeza butaba namaanyi ga kisajja kati oli yali ayogera nga kiraga nti okutegeera kwali tekutuuka we baali boogerera. Obadde okyasibirira abaana ba Kafeero mumanyi nti Kafeero yafa naye mu kufa kwe bajja kufuna omuntu alina okubakulembera waali baatugamba Simon wadde nga waliwo abalowooza abagamba mbo bayenda matini tasobola bakulembera kuba si wa kika kyammwe bwe munaafuna okulungamizibwa muffe ababadde babagamba abamanyi kitammwe abaalaba kitammwe n'okuva lwe yatandika obbazaala mujja kulungama muve mu kuboolana mwagalane muleme kulowooza nti obulamu bukomaawo bukyeyongerayo ate nammwe mujja kuvaawo ate tusigaze abaana bammwe nga naffe bwe tuliwo bwe tujja okuvaawo abaana baffe basigalewo. Mwali unfortunate taata wamwe yafa muto kubanze Kafeero nali musingira wala obukulu nali musinga ndoze emyaka gye ngirina emirundi eki otamukubiriza kola ddaame eddaame gwe kati olirina gwolirina naye ati mwe mulowooza ni bwonaalikola ng'ofa so nga ate ne bw'otalikola ofa ate waliwo abantu balama ebintu munnaama nga yenkoza ye gyakoze nti njogedde bwe nti kino kibanga bwe kiti. Yesu yawandiika yakola eddaame naye ani yamusikira teyazaala Yesu
atalina musika kakati omuntu azadde ate wetubirekawo nga tugambye nze munkoleranga bani ffe tulina okukolera betulesegwe lwaki tobyekolera anti wuliriza kati Kafeero yakola ebintu bye n'alagira ne bwe bali muziika era bwe bamuziika n'alagira bazimbebwa ennyumba etannazimbibwawo bwe yalagira olw'okuba mmwe mulaba mufiirwa ne mutandika ayagala kubba bintu omukazi ayagala kubba waawo ate nga n'aboogera mmwe temuli baana baani anti kyekyo kakati ye problemu eriwo kati byonna ebyo nga bwe Kafeero bwe yabyogera abaana babitegeera Simon Peter gundi Dube Nagawa ne Swazi muteeke mu nkola Kafeero kye yagamba nti musaleeko eka 5 bisirikirwa azimbe ennyumba awo mukuliraane entaana ya kitammwe. Swazi okimanyi, Simon okimanyi kuba waliwo ate nkujjukira bulungi nnyo nga kitaawo agamba nti kujja okukulembera banno naawe Dube ebinaba nga bigaanyi mutubuuze nga tujja bagamba we are ready and we shall never abandon you. Buterevu tetugera kusukkako awo tubadde ne Muzeika Gatto Edwin ku kamera zaffe alabe vidiyo eno gisheyalinge gitambuze paka etuuke ku oyo ayagala okuwulira ebyamakulu abo abacriticinga ndowooza tekutuukako nedda bw'owulira nti oyagala criticizing saba olunaku ojje tutule ku panel ayogere ebibye nga naawe omusuulirawo ebyo naye abantu bakimanyi nina channel egenda eneegezaamu okola ki akantu naawe wakakoledde channel nagikola bagiyita Kojjaka Gatto exclusive. bannanga abali ku mukutu Cookie Promotions bakyali baffe abatuwagidde ebbanga lyonna mugende ku YouTube teekamu Kojjaka Gatto exclusive. bwino yenna oba waaki ow'eggwanga lino bukyalibaawo buli kyoyagalako bwino era nja kubwendi bwenjanga n'okujja ku Cookie Promotions nakwabeereko temulowooza nti nja kubanga nekweka olw'okuba nakola eyange nti nedda kati temumufunye bwino bonaaba ogenze mu comments n'ogamba nti oyagala okumanya ne ku kino si kireete ku Cookie ate kireeta so subscribinga ku page ya Kojjaka Gatto ate osobole naye okubanga ebintu byayogera abiganyulwamu oba abifunamu naye ngenda ku subscribinga Cookie Promotions era ogenda gye ate nkuwa ngenda kuwanga nze mu email eyange n'eya Cookie tugatteko ettaffaali so mwebale nnyo mwebalire ddala katusiibule Kojjaka Gatto ate addeyo owoobule eruweero tetujja kusukkako awo